Enebbaluwa gye ngenda basomera evudde mu ministry y'omukulu Pastoral Bujingo era nga erina obubaka bwegezaako okutuusa eri ekitongole eky'ebyempuliziganya ky'osobola okuyita UCC, Uganda Communications Commission, era etandise bweti mu lukwakwayo sijja gimalayo. Egamba nti House of Prayer Ministries International esangibwa e Makerere Kikoni, PO Box 25 ne address ne tugireka esangibwa Kampala, ne namba esimu nebeerako ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa March guno omwaka gwe tulimu 2024, era nga bagamba Executive Director wa Uganda Communications Commission Kampala reference egamba banning Eyeyimbye mulokole song from all media station. Kakati awe wali esirandoze bane tubireka reference oba ensonga eri kukuwera luyimba olumanyiddwa nga Eyeyimbye mulokole era nga luno lwagala luwerebwe ku media stations zonna mu Luganda. Media stations nyambaako Joero emikutu gy'amawulire gyonna. Video soko jiweka like nsobola okubuulira engeri omusumba Bujingo gyayanguye okudduka okwekubira enduulu ng'alaba oluyimba lwe bayita Eyeyimbye mulokole olwakateebwa ennaku 3 emabega bwe mbadde nkeberako ku mutimbagano ku YouTube n'empulirizamu ne lyrics n'ebigambo byasonzeemu mu kiwandiiko ekitongole kyawadde Executive Director wa Uganda Communications Commission e Kampala. Nenkiraba nga bw'olaikinga video tugenda kuba tukuwa emboozi mbujjuvu. Ekirala subscribinga ku mukutu bw'oba tetwegattangako mu butongole emboozi esobola okuba nga igwa makerenda. Buli weterayo video empya ojja kuba osobola okufuna updates ku nsonga enkulu bwe ziti. Agamba nti omwami amanyiddwa nga Busy Nateete ye yayimba oluyimba luno olwa Eyeyimbye mulokole era nga asaba UCC oba Uganda Communications Commission esazeemu oba ewere si kusazaamu wabula ewere oluyimba luno okubanga teruddamu kuzannyibwa ku mukutu gw'amawulire gwonna omutongole media houses zonna oba media stations zonna. Era mu kiwandiiko kino bagamba nti omwami ono Busy Nateete eyayimba oluyimba luno lwe bagezaako okuba nga baagala bawere yaliko mu ministry ya House of Prayer Ministries emyezi egiseewo kemabega yagobebwa yali muweereza. So kati oluyimba olugezaako okuba nga lwagala okuwerebwa eyaluyimba yaliko omuweereza mu House of Prayer Ministries gye buyiseeko emyezi emabega era ng'ono yagobebwa. Bwe yagobebwa alina ministry endala gye yagendamu era ng'eno gye yasinziira okuba nga afulumizaayo oluyimba luno olutegerekese nga Eyeyimbye mulokole. Mbadde sirumanyi angenza okulunoonyako awo nsobole okujja njogere ku luyimba lwemmanyi nempulira nga musumba agamba musumba Alozias Bujingo agamba nti oluyimba luno lulina we lwogerera ku mafia group ngera lupointinga mu ye nga leadinga that mafia group. At the same time ne lwogera ku mukyala Suzan Makula for carrying out an abortion olw'okugyamu olubuto mukyala we Suzan Makula mukyo nti oluyimba luvoola musumba lumuswaza lumutyoboola kyekimu ne ku mukyala we ategerekekanga Suzan Makula nti yajjamu olubuto. Si kyekyo then era muno ne muba musumba Bujingo agamba nti information eri mu luyimba luno eri foolish. What is foolish in Luganda? Ya kisiru era kiri butuufu kigwagwa kyekyesaana ekitole kigambo kimu kitegeeza busiru bugwagwa na butoletoole. Okay, information eri mu luyimba olwo eri foolish oba foolish information egenda maaso n'okuba nga spreadingibwa. So please refer to the attachment copy
of the song lyrics for more details. Lyrics ezo zasimbyeko essira okusingira ddala. Musumba Bujingo agamba ze zimuviiriddeko okubanga ayagala oluyimba luno luwerebwe okubanga terukubwa ku mikutu gy'amawulire gyonna. Era agamba nti ennaku eziiseewoko oluyimba luno lubadde lukubibwako ku mikutu gy'amawulire egimu gye batasobodde kubanga bamenya. Era neyebaza thank you for your services to the communication sector. Mikono wansi ne bagibika ekiwandiiko kyekyo. Kakati ekibuuzo kya Joero naawe manyi kyobuuza kiri nti omusumba bw'aba ayise mu ministry ya House of Prayer Ministries naawera oluyimba abantu lwe batannategeera olwa yeeyita mulokole, lwaki teyasobola kuvaayo n'asaba gavumenti eyita mu kitongole kyayo kya UCC ewera oluyimba olwatambula ennyo nga luno kumpi lwalimu obubaka 100% obwadde kigambo kiganye munyambeko mulaba olugambo olutali lwangu. Oluyimba lwatambula ennyo nga baludedicatinga kumpi eri musumba because olwagenda viral. Twagala Pentagon oba otuddize sente and of which ensi yonna ekimanyi nti Pentagon esondebwa kuzimbibwa ku House of Prayer Ministries. Era ensi yonna ekimanyi nti musumba yali ayimirizaamuko katini nnyo ku nteekateeka z'okuzimba Pentagon nga ekyazi olw'ebizibu obwagwawo ng'afiiriddwa omukuumi we era yali omukadde w'ekkanisa mwami Muhumuza Richard. Yes, kakati ekibuuzo ekyo kirabika kizibu kuddamu mukadde kano, naye era kireka ebibuuzo ebirala bingi. Omuntu gw'oyagala oluyimba lwe luveeyo lwaki ate osookaka yava mu ministry yaffe nadda mu ministry ki endala? Ako nako kaleeta ebibuuzo. Okukomyawo kali nti mu basumba mulimu ki entalo ezigenda maaso. Ministries zino zirimu entalo mu ngeri y'okwagala okwerwanyisa. Tugenda kutwalako kati nnyo ku side ya Pastor Kiganda ku nsonga za ebisiyaga. Is it Pastor Kiganda? Pastor Kayanja, sorry. Ku nsonga y'ebisiyaga. Ogenda alabanga naye alina omuntu omula ministry endala gy'akola ki gy'asongamu bwe bali mu mbiranye. So I think fenga abantu ng'endiga, simanyi oba mwenna mukikkiririzaamu ekyokuba nti fenna tubandiga because mu kanisa fenna tubandiga ezisumbibwa. Twali badde n'ekifaananyi ekirungi ekyobumu eri abakulembeze b'amasinzizo gano, naye ate kifaananyi kisiigiddwa bubi okulaba nga abasumba abakulu aba ministries zino ate be balereŋŋana be balaga nti gundi alwanyisa gundi ne gundi alwanyisani nga alwanyisa gundi. Ate era nga kiseera kiba kizibu okukkiriza nti omuntu asabira mu kanisa emu mubanga bamuteerawo boundaries obuta crossinga kuyingira sinzizo ki ddala erifaanaganya enzikiriza emu. So nzikiriza nti walibaawo ensobi. Ekigambo ekinokoddwayo ekyaba mafia group mu kiwandiiko kino bwe mbadde mpuliriza oluyimba luno kyamukisa mulungi tebannabaddujayo ku mutimbagano gwa YouTube nsobodde okuwulira lyrics nga kituufu omuvubuka agamba waliwo wekyabeeredde ki wekyabeeredde nga bwe bakiwandiise. Kati oluyimba lwe luno kati lutandise n'okudduka obwedda lwesibye olwedde musumba abadde alinga aluwa promotion ensewulire message mu bufunze omusumba ekiwandiiko kyawandiise kiruwadde like video nebanga edduka ku misinde egy'amaanyi because when viewingidde lubadde mu views 16 nakavaayo eddakiika ntono luno luwalampye views 377.
simanyi gwe wona alabira kati kankulage promotion jaluwadde nze ngenza okuluviewinga nga nkola njagala kuwulira lyrics za luyimba ezoogerwako nga luli mu views just 100 mu ngenza okukola story eno nga luno luwezezza 377 kati njagala naawe bw'onaafuna omukisa ogukeberako olabe woolabidde emboozi eno oluyimba olusanze mu views meka ekyo kyekimu kubiraga nti omusumba yaliba akutte akabiriiti n'akakasuka mu palafini. So lyrics ezoogerwa mbasimenye wano teeka Joero kuba oluyimba luli kusabibwa leme kukubibwa ku media houses, media stations. Tubawa kye balina okwewala okuwulira. Kati ekigaaniddwa oluyimba Collins katini nnyo simanyi oba mba siri omu kubasaasaanya olulimi oluli foolish information eyogerwako balwenoonyeze kuba omuyimbi copyright yaba tubadde tusobola ogisonyiibwa balwenoonyeze ate kati enaffe fenyini tubatumye promotion ku luyimba. So oluyimba luyitibwa Yeeyita Mulokole by Busy Natete. Busy we ya BIZZY. Ndowooza byebyo producer Joel ngambye bwe nkikola UCC ekiwandiiko balabika naffe basobola okituwa. Naye ntwala omukiso bategeeza nti ekiwandiiko tukireke. Nze temukindeetera tuyambyeko okulaba nga kituuka eri UCC mukadde. Naye era nga tukulisaayo ne Omuyimbi ne Koji akabadi ke yakola. Mubeere bulungi.